Amataba nate galumbye disitulikiti ya Ntoroko ng'eggombolola ya Bweramule yesinze okukosebwa naddala ebyalo okuli Kayanja 3, Kayanja 2, Kyapa, Kyobe ko n'ebirala. Gano gavudde kuboga kw'omugga Semuliki ogwawula Uganda ne Congo ng'era kiteeberezebwa nti enkuba etonnya mu bitundu bya Kasese ne Bundibujo yeviirako obungi bw'amazzi agakuŋŋaanira mu mugga guno. Abalunzi n'abalimi bye basinze okukosebwa nga bwe twogerera ente zaabwe tebalina wa kuzirundira nga n'essaawa eno zisiiba mu mazzi era mwe zisula. Ebyentambula kye kimu ku bisanyaladde oluvannyuma lw'amazzi gano okwanjalira mu nguudo ezimu nga n'ezimu zaasaliddwako ng'oluva erw'Amabaale okudda e Bweramule. Kino kireeseewo okusanyalala naddala mu bayizi abatasobola kusala kuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala naddala ng'abasomera ku ssomero lya pulayimale erya Bweramule. Abantu abasoba mu mutwalo be bateeberezebwa okuba nga bakoseddwa mu njege eno era nga bangi ku bo basuzibwa banganda zaabwe nga n'abamu basula mu bibangirize ebitali mu mazzi. Amayumba agasinga gatubidde mu mazzi ne zikaabuyonjo ekiteeka obulamu bw'abantu mu matigga nga beeralikira endwadde eziyinza okuva ku bukyafu. Disitulikiti y'e Ntoroko y'emu ku ezo ezikosebwa enkyukakyuka y'obudde ng'enkuba bw'etonnya bakubibwa amataba ate omusana bwe gwaka era bakosebwa kye kimu. Nze David Bukenya wano mu disitulikiti y'e Ntoroko.